Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillahi wa salatu wa salamu wa ba'd. Amatendo ga Allah subhanahu wa ta'ala atubedde nga atusobozesa okubeera nga tusinkana leero oluvannyuma lw'okubeera nga tubadde tulaba emisomo gyaffe egy'enjawulo ng'era tugenda kweyongerayo mu maaso n'omusomo gwaffe ogw'11 era nga gugamba nti babu mina shiriki annadhuru li ghayri llah, nti guno omulyango gutegeeza ki? Gubeera nga gutugamba mu bimu okugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala, okubeera nga weeyama naye nga weeyama ekitali Allah, oba nga kyobeera nga weeyama ku lw'ensonga oba gobeera nga weeyamira okukola ekintu nga gundiyo nga si ya Allah, nga kyoweeyama si nga togenderedde Allah subhanahu wa ta'ala. Mu kyo tugenda kulaba kiramulwa kitya era nga wetumaze okulaba nti shiriki oba ogasse ku Allah subhanahu wa ta'ala nga wetwalaba mu lubereberye nti omuntu yenna asaze ne wano bwe kiri. Singa omuntu yeeyama okubeera nga akola naziri yonna naye nga kyakola takikola ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala, naziri ye ebeera shiriki nno, naye ate shiriki si nti entono wabula shiriki omunene. Era tumanyi shiriki omunene, singa omuntu yenna aba akola shiriki omunene, Allah oba shiriki oyo abeera nga amujja mu busiraamu era nga kiyinza omuleetera okubeera nga ajja kubeera mu muliro olubeerera singa aba takoze eki tawuba. Ne tweyongerayo mu maaso n'obujulizi bwaffe obubeera nga bugamba nti Allah subhanahu wa ta'ala yabeera nga atugamba nti yufuuna binnadhr, yabeera nga awaana abakkiriza nti we babeera nga beeyamye ebintu byabwe okukola, singa aba yeeyamye okukola ekintu kyonna abeera nga akola ki? Atuukiriza. Omwattu nno abamu ffe tetumanyi okweyama. Okweyama kye ki? Okweyama kwe kubeera nga obeera nga ofuula ekintu ekibadde nti tekiri kya tteeka n'obeera nga okifuuka nti kya tteeka olw'okubeera nga oyagala okujaganya oba olw'essanyu lw'ekintu kyonna. Okugeza singa oba ogamba nti singa mpona nja kubeera nga nsiibayo olunaku, singa nkola bwe nti, singa bizinensi yange egenda mu maaso nja kusaala. Olno Allah abeera nga Allah awaana abaki? Abakkiriza, n'agamba nno abakkiriza abo beba abatuukiriza bye babeera nga beeyamye nabyo. Era n'abeera nga ayongerayo mu maaso ne aya ng'agamba nti wama anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadhrin fa inna Allaha ya'lamuhu. N'abeera nga yeeyongerayo n'agamba nti singa oba omuddu yenna omukkiriza singa asaddaaka oba n'abeera ng'awaayo oba n'asaddaaka mu byaba asaddaase oba neyeeyama kyonna kyaba yeeyamye nakyo, Allah subhanahu wa ta'ala byonna byaba akoze okweyama n'okusaddaakayo kwonna, byonna ebyo ebintu Allah subhanahu wa ta'ala akola ki? Abimanyi era ajja kubeera ng'akola ki? Amusasula musera olw'ekyo kyaba akoze. Enno aya zino ebbiri tuzifunamu ki? Nti naziri ibaada, era omulimu gwa ibaada gwonna tulina gukola nga tukola ki? Kulwa Allah subhanahu wa ta'ala. Oba weetemye naziri gikolere ki? Beera nga weeyama kulwa Allah, tokola naziri kulwa ekitali Allah subhanahu wa ta'ala. Omuli nti singa mba nkoze kino oba singa bizinensi yange eyitamu nja kusalira edduuka lyange, oleete omusaayi osalirawo ku kabalaza, oba singa bizinensi yange eyitamu oba singa mpona nja kubeera nga ngenda nsalira ku bijja. Ebyo ebintu byonna tebikkirizibwa wabula tubeere nga tusalira ku Allah subhanahu wa ta'ala. Aya ze tulabye mu maaso awo zigambye Allah atuwaana ekisooka oba muddu oba mukkiriza, omuntu aba akoze obweyamu oba ayeeyamye n'abeera nga atuukiriza kyeyeeyamye nakyo nga kirungi, aba mukkiriza ate era abeera nga agenda kusasulibwa musera mu kyo nti ofunamu empeera. Ne tweyongerayo mu maaso ne hadithi ya Aisha abeera nga atunyumiza n'atugamba nti lumu omubaka nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yabeera nga amugamba singa wobeera weeyamye okugondera Allah subhanahu wa ta'ala beera nga okituukiriza, ate era singa oba weeyamye okubeera nga onyiiza Allah oba nga okola omusango beera nga okireka. Mu kyo nti omuntu singa aba yeeyamye okubeera nga akola ekintu nga kirungi, mu kyo mwe muli singa mba mponye nja kukola ki? Nja kubeera nga nsaala, nja kusaalayo laaka zange 2. Singa Allah ampisizaamu bulungi n'empita P7 oba nembeera nga emirimu gyange gyenkola giyiseemu nja kusiibayo ennaku zange 2. Singa Allah subhanahu wa ta'ala
ankolera kino nja kukola kino naye ng'ekyo kyonna ky'okola ibaada obanga mulimu mulungi emirimu emirungi gimanyikiddwa okubeera ng'osaddaaka n'osaddaaka abaana n'ogamba okusaddaakira abaana bamulekwa okubeera nga n'ebirala emirimu emirungi egimanyikiddwa naye ate singa oba weeyamye nga kyeweeyamye nakyo kibi oba nga kinyiiza ku Allah subhanahu wa ta'ala okugeza n'ogamba singa bizinesi yange eyitamu nja kusalira ebijja tokituukiriza oba weeyama okubeera ng'okola ekintu ekibi kangeze n'ogamba singa mpona nja kgenda ako akakazi mbeere nga nkendako ebyo tebikkirizibwa olno mwattu n'olwekyo mbeera nga mbakubiriza baganda bange okubeera nga tutuukiriza naziri zaffe ekyokubiri okubeera nga betweyamye nabyo tubyeyama ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala tuleme kweyama bintu nga tetweyamye ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala olwokuba kino wekibanga oba weeyamye ku lwa Allah mulimu empeera olwo oba weeyamye ku lwekitali Allah oba okunyiiza Allah subhanahu wa ta'ala era ogenda kubeera nga obonerezebwa n'ekibonyoobonyo n'olwekyo bakubiriza okubeera nga tuteeka mu nkola naziri mu butuufu bwayo nga tetukoze eki nga tetugiyisiza mu gaali oba tetugikoze bikyamu mukyo kyetufuna mu musomo gwaffe ogwaleero okubeera nga tutuukiriza naziri zaffe weziba nga nnungi era ekyokubiri okubeera nga tusuubira empeera mu naziri zaffe bwe ziba nga zibadde nnungi ezitaliiko kugatta ku Allah n'ekisembayo okubeera nga mbeekesa oba okubeewaza okubeera nga tukola naziri etali ku mulamwa oba etali ya ddiini okubeera nga tweyama ekitaliini Allah subhanahu wa ta'ala olw'okuba kigenda kubeera nga kituggusa nga tufuna emisango n'owamu n'ekyo okubeera ng'oyingira omuliro n'olwekyo mbeera nga mbasiibula insha Allah tujja kuddamu tusisinkane mu mulyango gwaffe omulala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.